abeegasa abasubi mu 1000 abeegattira mu kibiina ekibatwala ekya Uganda Cooperative Savings and Credit Union Limited okusiku bamaze weeki nnamba ku ttendekero lya National Leadership Institute ekyankwanzi nga Brigadier General Yusuf Buha Magero yabayisizza mu kubangulwa kwe babaddeko. Badendekeddwa obukodyo bw'ekijaasi okwagala eggwanga lyabwe n'engeri gye bakwatamu ensimbi z'abamemba. Ffe ng'ekibiina ekikulira SACCO zonna mu Uganda bwe tuwulidde okwemulugunya okwo ne tugamba katujje wano tuleete abakulembeze baffe tubeere ne betukola ki bye tuteesaako. General Salim Saleh abadde omugenyi omukulu ng'akiikiridwa Profesa Ezra Suluma omuwabuzi wa Pulezidenti ku nsonga z'ebyenfuna. Profesa Suluma abakuutidde okukolera wamu. Ekintu ekikulu ekisooka mu banka obwesigyeko nanka trust abantu bwebanga tebeesiga SACCO ejja kufa kubanga bajja mu sente. Kano Alan Kitanda ssente w'ekibiina ekigatta abeegasa agambye nti baleese abakulembeze ba SACCO zino okubasomesa ku nzirukanye yaazo. Era twagala abantu abakulembeze aba SACCO zino babeere bantu ki? Tuzze wano lwakuba nti ebibiina byaffe eby'obwegassi bigenze nga bikula. Naye ate baddemu batuyigirize tukikola tutya okulaba nti yes mufunye obuweereza buno obwa digito naye ssente z'abantu muzikuumye mutya. Ate minisita ebyobusuubuzi amakolero n'obwegassi Sanjay Tana asiimye bannayuganda batandikawo emirimu olw'okutumbula ebyenfuna n'okuwa abantu emirimu. Tana abyogeredde mu kibuga Mbale nga aggulawo ekizimbe ky'ebyobusuubuzi era yeebazza omutandisi w'ekifo kino Richard Mataya olw'okusiga ensimbi n'okutandikawo emirimu nga mu kiseera kino abantu abasoba 200 bafunye emirimu. Mwebazizza alina abakozi abasukka 200. Amusabye okutunda n'okutumbula ebintu ebikolebwa mu Uganda. Musabye bintu 3 oba 4. Ekisooka agenda okupromotinga ebintu ebikoleddwa mu Uganda kye tuyita Build Uganda by Uganda. Mataya akubiriza abasuubuzi banne mu kibuga Mbale okukuuma obwesigwa n'okusitula omutindo gw'ebyo batunda. Message mbagamba bakole emirimu mu butuufu mu bwenkanya ate babeera ne trust kubanga business eno togikola weka ogikola n'abantu bangi. Ekibiina ekirwanira eddembe ly'abasomesa abali mu masomero g'obwannannyini Uganda Private Teachers Union Uputu kituuziza Tabamiruka mu balondedde abakulembeze abajja basobola okukola ku nsonga ezibasoomooza. Okusitula embeera y'omusomesa era twagala abasomesa bakole n'amaanyi baweeyo ekyabwe kyonna union ejja kuyimirirawo wamu nabo okusitula embeera zaabwe nga butongera n'okwogera ne bakama baabwe okusitula omusaala gwe babasasula. Olukungaana lutudde nti Nakigowa mu Kampala ng'ekifo kya ssentebe kiwanguddwa Jude Mugambe mu kulonda okwetabiddwamu abasomesa abakulembera amatabi g'ekibiina kino mu Uganda yonna. Abasomesa batunuulidde nnyo omusaala okumaliriza ebizibu byonna ate nga okusinziira ku nfuna yaffe ng'abasomesa nga bwe yimiridde kati omusaala tegusobola kuweerera baana mu secondary. Gabriel Kalebo yalidde eky'obumyuka, Juma Mwamula eky'obuwandiisi ate omuwanika Juliet Nanfuka. Amenshona w'abakozi mu minisitule ekikula ky'abantu Apollo Nzima awudde ebibiina by'abakozi okwewandiisa. We have a lot of government funds within the communities. We have money for women, growth projects, for women who are in business. Mugambe ne banne boogedde bye bagenda okutandikirako. Nga tulaba nti tuteekawo ensawo enzibizi ey'abasomesa. Boba Nalutale Club of Sunrise Kampala babakanye ne kaweefube ow'okkomya obubenje ku nguudo nga batongoza kampeni gye batuumye Enhancing Road Safety in Uganda bwe bagenda okuyita okusomesa n'okujukiza abantu ku nkozesa y'amakubo entuufu okwewala obubenje. Omukolo gutandise na kutambula okwetooloola enguudo ez'enjawulo mu Kampala okukulembeddwa District Governor 19213 Radio Bay, President wa Sunrise Kampala Hodge Semakula, abakungu okuva mu KCCA, minisitule y'ebyemirimu n'entambula nga bakulembeddwa band ne bodaboda n'abayizi ng'oluvannyuma bakuŋŋaanidde ku ssomero lya City High Kololo. Judith Kalala okuva mu minisitule y'emirimu n'entambula ategeeza gavumenti bwegenda okunyweza mu mateeka g'oku nguudo okusobola okutangira obubenje. Road safety, when you save people from crashes, it does not only affect the person who is involved. Obaine Semakula basabye abantu okwegatta kwa wefuba ono.
every Ugandan were to have that attitude that I must get back, I would like to get back home safe. Aba boda boda tubasomesezza wamu n'abaana okwongera okwekuuma nga bali ku luguudo n'okugoberera obubonero bw'enguudo. Oluvannyuma bagabidde aba boda helmets ne reflectors.